jangu kati jajagala okolero kirala siwati twaliriza okumala kabanga alumaze olwalyanguuli oyayamagala kofulagako niyo olulwana lulutumiddwa Century Fight wakati wa Golola Moses wamune Semata eyamukuba Semata yakuba Golola ku mulundi guli naye nga ku mulundi guno yewera amugamba nti agenda kumulaga kikyayinawo wakibaze bulungi era nga bwemugenda okubalaba mukigo kyonna nga ebintu bino bisponsalingiddwa Reham wamu ne Lockboom abogenda okuba ng'oziraba abakukunavu bangi nga ne mwana w'engoma naye talutumiddwa mwana era nga saawa zino buli omu yeewaka buli omu alimu kyacyancyanga n'ekigenda mu maaso ekisinga obukulu banti basinkana abantu baabwe bamaze ebbanga nga beesunga bala mu marketing agency bebamu kubakitaddemu sente kone Abitex Promotion nga tuli wano enamasuba ku Freedom City nga omuntu ye akubye kugule balina kye bayise blue corner ne wamu ne red corner naye nga waliwo abambadde yellow nkona abambadde red nga bulijjo bolaba abawala bano bolaba bali mu red bo bali mu red nga bo bali ku bambadde kuliko nti just an accident kyekyambalo ekyo kyolaba naye nga ne ku ludda luno kuliko abali mu yellow bagamba nti MK is my role model ekitegeeza nti 7 Kaguta is my role model ekintu kigenda mu maaso era nga kikambwe kisitudde ab'okumpi n'ewala abaguzannyako n'abo abayingira omuyingire nga n'omwami ono nga bwe mumanyi obulungi naye talutumiddwa mwana sebo otusalisa okukulaba oyotakubalirakuba ajerupe nabo otwogerera bakyatunda sidi ya Umar Semata agamba nti ayagala kuzimba akademe ey'abaana abolengera be bantu abo otwogerera tutunda tiketi tutunda not ticket tutunda DVD eziraga emizannyo abakulu bano bye bazze bazannya tulaba namagye kimasaiko ngajjayo akasente okusobola era ng'omugenyi omukulu wembule tuwategeera ennyo kuba ababbi abamala mu kibuga oyo nga bamuyita Eri Kayanja omu neyaliko mbeya w'ekibuga yakuba ekikonde wanamiriza ensi abantu baliwo naye nga bukakamubwerere amagye gonna gawulinaye nga amagye agamanyi ebyemizannyo nawe gali abamulowooza oy'omutegeera omusajja nga ali ku ttiimu ya security ya Bobi Wine naye nga naye anyumirwe omulaba enyama giweza ne bakanyama abalala nga bamagye baliwo bakakayeyo olunaku luno gavumenti kutamya Images TV butereevu wano Freedom City nga ensonga egendera ddala waliwo abambadde yero waliwo abambadde red ne kala endala kintabuleyo ekkala ezekintabule omulangiro omwana w'engoma nga naye agezaako okugula omwana w'engoma nga naye aguze DVD eno mu ngeri yakikowooze tugenda mu fete ya Umar Semata indako waliwo omuganga wa Nakagwa tuyambe naawe bano bategeeze omuluzi w'eminesa ezungu mu Uganda sente azirina agiguze emitwalo 5 omuluzi w'eminesa enzungu abasajja bali wano basuddeyo okukamala era nga tulinawo ne Avocats Owen tulinawo naye ono wabyabasajja naye nga ze okwetaba era
era nga muwagizi w'ebyamizannyo naddala ensonga z'ebikonde n'emisinde n'ebiringa ebyo kyagendera ddala maaso nga tulinawo samuna bamujjukiramu mujjukira balina akasimu abo be bamu ku bantu wabula ng'alindirira akasaawo akasembayo ak'okuba nti abantu beekuba eŋŋuumi eri sosola eŋŋuumi ejja kuba nsinyo munansasira walinawo wano ba Heritage Uganda Hearts Family nga nabo bazze okwagira ensonga bali mukaabona nga nabo balabira wano abasinga obungi Hadibode Hadibode nga abantu abo basajja bamanyi kye bayita eŋŋuumi. etambula bukwaku era wonna wooliyita mukwano gwo ne mukwano gwe ayite mukwano gwe ajje wano ku Tami TV butereevu nga tukuwa kyetulinawo kyetusinga okutegerera ddala okuweereza live buli nsonga bwe zibeera zitambula ddala mu biseera nga bino omuntu wandyagadde okuwummuliza ku bwongo bwo n'olaba ku talenti eziri mu bantu mu baana bannayuganda. wakati wa Umaru Semata ne Gola Moses tuli ku kickbox bonna bakabi bonna emirane yatandika 28 tokuba nebekuba enakusoma 10 Oktoba omwaka ogwedde baddamu leero accident just ebyo byali bigambo bya Moses Golola oluvannyuma lw'okulibwa Semate nga wadde waliwo eyagobya olusuku. yasigala takkiriza. Just a reminder, ladies and gentlemen, in the red corner is Moses Golola of Uganda. Kajangu oyo olaba ennyama Mukama yagimuweesa omutima gumu naye nga okusinziira wano okusinziira nga ekisalingiddwa Logbook oba oyinza ogiyita kampuni ya Reham nga beetala lutali luno okulaba nti buli nsonga egendera ddala mu maaso awatali kwekwasa mbeera ya budde lefali abe yagenda okulamula omuzannyo guno. Twebazannyo banaffe ababalamu marketing agencies, twebala nnyo banaffe aba Abtex Promotion, twagala okwebaza banaffe ababalamu marketing agency. era nga bw'obalaba eddiini zonna omuzannyo twebaza nnyo banaffe aba Logbook, feel the positive energy. Tulina nako nywaka ona. Oh my God. Let me first test this. Alani jangu onywe omukulu alina kyagamba. Logbook kalungi nnyo. Aziza naye ono yajonze oluganda baaba alulina tujja kumwekulira mu mulago. twagala okweba totono okufunagala naye twagala okwebaza siponsa waffe omulala Seeka Umaru Nsebo Edduwa Nsebo Sibiri ddala webalinayo Seeka. bazze okuba nga abajulizi abadde negeyaŋŋana okumala akabanga nga muno mwe muli Golola Moses of Uganda wamu ne
onabakubi ba migere era abamu balese n'abaana baabwe okubaawo ng'abajulizi ng'ensonga zino zigenda mu maaso ensonga zino ebigambo bitono nnyo okuva eri osanga nabo talenti yabwe eri awo twebaza nnyo banaffe aba radio 4 133 bwe tuliwo etyo tutereza ring bakwayitana betegefu bulungi nnyo naye nga musimbiza semakusukule tuliko fayisita zonna sitayiro zonna enkambwe zeyazanyanga our guest of honor, Agent General Eric Kayenza. Special recognition, thank you so much for honoring this event. Owaye nga tugenda mu puloti y'Essemata n'eggolola okimanyi waliwo eryawo erinze emaze emyaka 5 eyo nzibu era fandesolo w'ennyama agijjukiramu andi waliwo omupolisi gwayita aluma ndiba banabana nezebula malose enyange erodinga sebo tunakola okwaniriza sayidi eno promota w'omuzanyi yiri nkofiira Abitex omusajja omutegesi w'ebivulu kavulu olwaleero yafunyeyo ekyagala mwagezaako okutisatiza yasoose najja okwasoose naye ndowooza atate linanga mumanyi musajja abeera yeetalatala sebo wali ozanye ku bikonde wali ozanye ku bifonye ng'onyumya olinga pasita Just a few words. Just a few words. Possible. Tolina bigambo. Bebobolengera. Kubadde ng'ekigulu kye kyagezebwako okulinyibwamu engere naye tekimuganye kubanga omusajja omu ekimu tekimulobera kutambula yoyo omusajja ayitibwa Abitex era yenna anekedde gy'oli nti musumba wa kanisa emu wa kanisa awali entebe y'abannaffe aba Harris International product eya Rogo. Come on, get us. Good evening, everyone, and welcome to this event. On behalf of Harris International Rehab, we would like to welcome everyone tonight, and as we continue to support boxing in Uganda, we wish a good match of good sportsmanship, and may the best man win. Long live Rehab, long live Uganda. Tumebaza nnyo omukulu bamuyita Mr. Hussein Harris International. abasajja bano balabika batuzanya muzannyo obutanategerekeka. basajja bano balabika batuzanya muzannyo omuli Abitex ne Balamu Marketing Agency. abamanyi ebyafaayo bya entertainment Balamu yaleetebwa Abitex kibisomagaana omu ye yaleeta munne newankubadde nga wetwogerera omu ayinza okubasinga munne ku misimbi naye ogende maaso n'otuwagira ate ffe tukola ebyokunywa nga birungi ate nga naffe tubinywa. kino katukikole nakyo kiveewo. abakulu bano balina ebigambo bingi. Balamu janguwa ne Abitex mujje wano balina ebigambo njagala badesa buli omu abeere mu koona ndala. ate kamera Balamu jangu wano ne Abitex mwabitandika twagala tulabe. Abitex temulwana
musajja watunaye omusansira ino koto buli muntu abeere mukonaye uba security namwe mubeere buliizi bayinza okwekubirawo emu sebo meya Nyakana weebalire kujja ab'ebitiibwa bonna abavudde mu Bwakabaka bwa Buganda weebale nnyo omuzindaalo ogwange wa David atandikire tusanyiza okubalaba mwenna katwale omukisa guno okwaniriza mwenna mwebale kujja kuwagira bikonde bya Uganda nabategeezezza nti Sematta alina okuba golola mu rawundi esooka alina mukuba mu rawundi esooka fere bikyusa kala kati bino ebya Abitex leero ali mu red ekyali mu bulu eyo bibye muleka coalition njagala Sematta akube golola omukadde 10 mwamukuba mu rawundi emu kati 10 we buli general muhozi ateso omukadde 10 mu rawundi esooka kasaba Abitex ababuzeeko ayekyusa ng'omusota ebigambo ku mulundi guno tetugenda kubeera bantu ba bigambo tugenda kubeera ba bikolwa balamu kino nkikugamba wakoze dda yayeeba kwezeekola ebyobufuzi naye fayiti etuuka mu rawundi ey'okusatu nga Sematta tetunnamukuba fayiti egenda kompuku eno fayiti ya Moses Golola buli mwamukubira naye ku mulundi guno fayiti Moses Golola yalina ogyobangula wokolera akavuyo konna ebintu ebyekibbi fayiti wegenda okukoma tewaliwo accident just Sematta gy'oli ompulira nkulagidde jangu omenya omusajja emirundi ebiri ambulensi ya A+ weeri neya Mwami Godi Mugalu weeri abantu bazze kulaba fayiti si bigambo ssaawa ya bikola tenebakuba abapimu b'obupawa muli kale mugira mubeerayo nebijja balaga Abitex ebyo bya people power byo nze yakiwandisa nze nyini kyo so kati era bonna bawagira nze muwagira ffe mwebale nnyo mwebale nnyo tubangaliza okulaba fayiti ey'emirembe akavuyo konna akajja nga tuli bamativu liigi tugenda giyingira mu sebo teribyakuyigira mulingi era uba security mwetegekere ddala bulungi nnyo njagala omukulu ono katono nnyo abo be bamu ku ebigambo bitaano promoters betulina mwetegeke ne kola ne MP era nga munnabyamuzannyo era ne Ssewanyana ate nga ye MP wa kitundu kino naye kirekera okay twebaza bakama baffe abaganyiza omukolo guno okubeerawo olowooza Golola akuba ekintu tubuulireko bakama baffe atidde ali ku bunkenke yo bafayita baje tugende Tabi Images TV buterevu ng'oli wano ku Freedom City ogenda kulaba kibayita kickboxing Okay. ensambagere zotatera kulaba basebo ne bajjawo twagala okwaniriza president wa Uganda Boxing Federation Kurumuhanyi webale nnyo ssebo bakujja twegattako okay Omaro Sematta mu blue corner tiimu y'omuleete Omaro kati obudde bwo bugenze
muleete Umaru kati era yasooka mu blue corner. Oba security mukole omulimu gwammwe. Ekyo kyolengera kye kiri mu audience, ekyo kyolengera kye kiri mu Chirichita! I'm ready for Umaru Samata! I'm ready for Umaru Samata! The pitch Kosila Umaru Samata blue corner. olutalo olwalindirirwa oluyitibwa Century Fight genda kutandika wakati wa Umaru Samata. Bwenjogera ku Umaru Samata ngenda kumukulaga ngera ku bipande abawagizi buli omu ali ku ludda lwe. Abawagizi wa Speya ali eri wa Kiseka abawagizi baabo bali mu bungi nga bwe balengera. Nenyakane yabirwanako naye azinze emikono yetegereza abaana kiki ekipya kye balinawo, ki ekyatakola oba nga tebasobola kutuuka ku mutindo gwe. Nakyo akimanyi olunaku olwaleero Kapiteeni Juma Sayiko Kano ebitiibwa alina bingi okuzibintabula twamanya kiri ekyasooka naye waali abaana omwana w'engoma naye mumulengera waali nakugambye tulinawo Afande Suloweni naye waali ne Bakyeruppe nabo tebalutumiddwa mwana bazze okubangaabwe. Tulinawo wano tulinawo wano abaabirwanako abalala bangi nga batudde ku ntebe bawummudde balaba abaana baabwe kiki kye bakola, kiki kye balinawo nsonga eyo. Musajja wa UPDF ndowooza mumujjukira ono omuwala naye bamuyise Kakulu naye nga talwana alina kyanoonya. Abanene bangi tulina mulaba azinze emikono bwe bayita okirabye kikyalinawo alaga kikyalinawo okulaba nti ensonga zonna zikuba bulungi ku nsonga za security era nga bali mu VIP nabo batreatingibwa nga bali mu VIP. Ensonga eno tajjukira tulinawo ne kubayimbi Lutalo akugamba nti kula zote naye wali mu kitundu agamba mbu ayagala nnyo ebikonde wadde bikyamulemya okuyiga naye atambula n'ababikuba naye nga bw'ajogingamu muli mutima n'alowooza nti ndowooza abisobola. Osanga luliba olwo ne tumulabako mu gyimu n'abalala bangi era nga bojje balaba oli ku Tammy Images TV wano Freedom City enamaso enajjanankumbi kifo ekinene kijjudde obukule obuwa bafaita bonna obudde n'ababangula mu muzannyo guno gukubagana genda kubeera kyeswanta okuba nti olaba ekigenda mu maaso
webalinyo ddala Umaru Semata yasooka mu blue corner. Umaru Semata yasooka mu blue corner. Ensonga eteereddwamu ensimbi, ensonga etandikiddwa oba ekoleddwa ababalamu marketing agency wamu ne Abitex Promotions. Bano bonna abantu b'olengera nga buli omu alinze kaseera ekikonde kitandike. Abakugu banfabudde ebibagamba eyasembayo okugwa oba kickboxing etandike. Tegeeza Golola Moses Uganda ayingirawo. engeri wayise Semata wayitira Gololawo abadde yeebuuza ring bonna bakuyingirawo, abazanyi tebana bakuyingirawo, bakyali mu dressing. Ladies and gentlemen, welcoming the one and only. Ladies, nakugambye ekikonde kiri wakati wa Semata welcoming the era one nga and only. WK4 champion Golola Moses of Uganda, the red corner. Remember, he's sponsored by Rock Bull energy drink. Ladies and gentlemen, our fighter Umaru Semata in the blue corner. Oyo golaba nekedde mu masuti agawayi omukunzi ow'enkofiira gwebayita Abe Musinguzi wa red corner. Umaru Semata
Omar Semata akulaga nti naye azze amazeko Accident just. Accident just. Hospital, mwebale nnyo. The hospitals, thank you so much. buli omu yeetegereza teri ayagala wadde akawuka okumugwa ku liiso, teri ayagala yadde akawuka okumugwa ku liiso, nga buli omu yeesunga olunaku luno okulaba nti lubaawo era omujulizi nga kino kigenda mu maaso. Oli kutami TV, oli kutami Images TV butereevu wano ku Freedom City. Oluzannya olutumiddwa Century Fight between Golola Moses of Uganda wamu ne Umar Semata. Thank you for your support. Omuzannyo guno. Ladies and gentlemen, it's just a reminder. Oyo gw'olaba bambula ye Moses Golola of Uganda. Era nga bagenda kuzannya lawundi 5 ba 5 rounds. Ready corner. Umar Semata in the blue corner. Seka Sewo Tadike and Duwai. Sheikh Umaru omusomi w'edduwa Kayingo yagenda okugula asangibwa omusajja waffe kafulu w'ebivulu Abe Musinguzi ng'amasuuti bagambadde nga gali agalagirwa ge tutera okulaba alaba mu firimu. Ku luno bali wano ng'awerekeddwako munywanyi we Matovu Junior. Ayono yali ku ludda olusupportinga Golola Moses of Uganda. Fighter Solose Ora Radio 4. Recognition, special thanks to all the media houses. Radio Zona, TV Zona, and Papa Zona. tusaba abalamu atwetera omugano waffe omukulu buli ani balamu Meja Jeno Eri Kayanja tusaba abo mutuleetere omugano waffe omukulu agambye kayogerera awo waali era mutwalira Umar Semata agenda okukwatagana ne Golola Moses bwe mutera okulaba, naye nga ye ku mulundi ogwasembayo Umaru yakuba Golola Moses bubi nnyo n'agwa. Wabula ye Golola yagamba nti it was just an accident. Eka tulabe olwaleero oba ddala yali accident eneekomawo omulundi ogwokubiri. Oli kutami Images TV butereevu wano ku Freedom City. Pande kamcheka ono munamaje Omuzannyo omulungi
okumanya nti gino mirembe egitukozesa byonna emirembe egiriwo egituleetera okweyagala n'ebigambo ebyo omuzeeyi Ragadan mumujjukira bulungi oba mukazi we kambaagaliza okulaba omuzannyo omulungi era abazannyi nze sirina ludda mpagira bonna era bwe kuba guwedde nja kwagala okusisinkana abazannyi bano bombi twogeremu ebyaffe kuba bombi bantuukirira ne bansaba tubeerewo ku lunaku luno olwaleero bagwe eggayangani ng'omuganda bw'aleeta mwebale nnyo mwebalire ddala Major General Eri Kayanja abadde omugenyi omukulu mu kikonde kya leero twetaaga oluyimba olw'eggwanga Uganda. kulagako ku mutegesi Balamu nga Balamu bagalukayo Tugenda kubayimbira tugenda kubayimbira situbati tukulembera oluyimba lw'eggwanga. oli ku Tami Images TV tugenda kuyimba luyimba lwa ggwanga. Situbati kulembera oluyimba lw'eggwanga. kale basironyemo tukakane tuyimbe oluyimba lw'eggwanga. Tami Images TV kwoli tuli wano Freedom City wakati wa Golola Moses wamu ne Umaru Semata kikonde ekyayitibwa Century Fight. Okay, ladies and gentlemen, to remind you, it's a K1 fight, 5 rounds.
Each round was for 3 minutes. Seconds out. Waliwo akoze akavuyo babawunsa abamutute. Era nga wetwogerera fight egenda kutandika. Gorilla Moses, ready corner. Woman Mata, new corner. Abasajja tekuligwa nyuma. Twogedda akubiddwawo ekigo ekisoose newankubadde nga ekigo ekimu tekirabira abaana kuzanya.
of first round. We're going in for the second round. Round ya first round ya tano. DJ. Round ya first wetu wegeze. Tuina round tano. Muli round ya dakika 3. Seconders out. Seconders out. Seconders out. Seconders out. Seconders out. Over. Special announcement. Abauba bemate mukome ku bantu abajja ku ring. Utuyambe secure the judges. Uba mucha abantu abali ku ring side. Strictly out. Masabira nyamo round ya sauce kwetu betambudde. Thank you so much. Ekyo kyali bonna bakiri meka nga tuli wano kutami images. Special thank all media houses, radio team, fight. Papula z'amawulire mwebale. Wakati wa radio station zonna, TV zonna, abamawulire mwenna mwebale. Remember, the night is being powered by Rehab, Rockbook, Radio 4, Echuchuzi. The experience ya bata security mutuyimiriza mutuyambe bannange bebabagambye bawo tuyambe bambi mutuyambe. Poliisi yegezaako kutawulula abantu abakyankalanya oba abajja President wa Uganda Boxing Federation Moses Muhangi webale kujja.
to the third round. Tukume Episa. Thank you so much, Uba. Uba mwebale. Raundi yokubiri wetu wekomekezedwa. Tugenda mu raundi yokusatu. Asebane banyamo ziri raundi 5. Buli raundi ebeeramu eddakiika 3. Remember this night in the Century Night. Red corner, Moses Ngolo of Uganda. In the blue corner, Woman Senator. The night is powered by Riha. The night is powered by PX, Radiant Jayabata. Echizigo, HMPX, Radiant Jayabata. Seka, thank you so much. Seka Umaru. Secondas out. Secondas out. Secondas out. Secondas out. Secondas out. Secondas out. Uganda Box, Uganda Kickboxing Federation. Third round begins. Third round. Round yokusatu. Ready corner, Moses Ngolo. In the blue corner, Umar Samata. Thank you so much, Uba. Webale nnyo aba Uma Security. Uganda Police. VX, William Shiabata. A big thanks to all the media houses, radio, TV, and print. Not forgetting Chuchu's radio. Images TV koli osobola okusubscribinga ku Tami Images TV YouTube channel. Let's go, sir. Atulinde ekiva eri bajjaji. Yes. Tusaba temujja ku ringi. Buli omu asigale waali. Buli omu asigale waali. Uba Security. Twagala okwebaza Honorable Sewanyana, Katwa United. Tulinde ebiva mu bajaji.
Special thanks to the media. Special thanks to the media. All stations, all radio stations and TV, together with print. Our guest of honor, Major General Eddie Page. Thank you. We're waiting from the judges. Kasoke tulabembera wekyali. Special thanks to all. Abawagizi mwebale kujja DJ Mbirizamu. Groupe à sécurité, de comédie à fait. Oui. Katumara okulaba embeera. Shidi. Autocar, thank you. Shidi. Everybody. Thank you so much, Rehab. Remove Radio 4 in 2. Hey, rematch it. Katumara okulaba embeera. Tusaba buli omu asigalewo oli tuula. Gorora is powered by Rock. Mufune muduke muli okumpi olabike bulungi olususu lwagaana experience Ambata. Remember, this is a rematch, century fight. Move to ringside between the two fighters. Move to ringside. It is the one yet to come fight a rematch between Kaswali and Gorora. Abo wali abalese fujjo, waliwo abalese fujjo bagezaako okubakolako basecurity bakola ogwabwe. Shidi, thank you. Buli omutuula wooli. Thank you so much. All the media houses mwebale nnyo okwagira abamawulire mwenna ku radio zonna ku TV zonna ab'empapula. You've made sports number one. Remember, the night is powered by the two promoters, Bala and Abitex. Tusaba bali ku ringi muddembali nga tolina omulimu. Bw'oba tolimu amawulire tolina omulimu mpa ku ringside.
Thank you so much. Honorable Kabaran Sewanyana. Kickboxing. Omukulu Daniel Kaziwe. Ragadi. Wali Munyumba. Recognizing the president of Uganda Boxing Federation. Behind you. Asabana banyo. Tuwulirize. Atulinde ebigeri bajaji. Twagala okutwala omusango. Machi erabika ewedde era nga Golola alabika aginyweddemu akendo. Bagamba nti no, it wasn't just an accident. Loozi olwaleero balabika bategedde omusajja kye yalinga agamba nti asobola lwakubanga bamusanga teyeetegese. Atulinde bajaji kiki kye bagamba. Abe. Lefari abe. Shidi Autoparts. So, Tuchalinda. Eligero Commitment Judges, ladies and gentlemen. Vix, William Shamata, tulinde tulabe ekiva eri bajaji. Shiri Autoparts ekikwatagana ne Simeya eri Radio 4 and 2. All media houses, wherever they went now. Amitex! Balamu atulinde ekiva eri bajaji baffe wakati wa Golola Moses. Autoparts Limited. Bano batunda Simeya yenna ow'emmotoka okuli Subaru. Okay. Tugende eri ba lefari bagamba ki kyekindako Womarusemagalo. Ladies and gentlemen, the winner of this fight Is, ladies and gentlemen, omuwanguzi olunaku olwaleero lwakikulaga Moses Radikula Senator Sarenas. Security, Uber, tetwagala bantu bangi olambala. Security. Thank you so much for supporting. Wewe tuangira. Para muoni jamaa
olunaku olwaleero rematch kola Moses of Uganda awangudde Umar Semata abakugu batugana nti Semata awanise golola Uba, baram boy. Baram balubahare. Yellow corner, ewangu kuwala unde soka. Nakugamba tosobola kuwangula n'ebikona nga biri mabega. Olwaleero kitegedde. Moses Golola. Tobikwatayo ebya yero, sakira ebya yero, sakira ebya yero. Lady corner ewangudde rawundi esooka. Togeza n'okwata ku yero. Togeza n'okwata ku yero. Thank you so much, Radio 4. Yes, twebazanya abawagizi baffe Freedom City, Rock Pump Energy Drink, my sponsor, University of Pain. Oh, Rock Pump Energy Drink. Thank you so much, my sponsor. And you see, tell Haji that I'm not getting tired. I'm not retiring. I'm still fighting. Yes, Kampala! Bye bye, Panange, our mentor, General Muhozi, my money. Okay. May God bless you. Twebazanyo.
MC waffe Mwami Stewart tukwebaziza nnyo maama wange Maureen manager wange Set Panange Nsejjere weebale kulagira muzannyo guno tujja bakuba tugenda ewa Semata naye abeeko ebigambo byayogera gafaiti weka tusaba mutuyambe muleke tukole omulimu gwaffe mutuleke bambi muleke tukole omulimu gwaffe mutuleke musooke mudde ebbali manaja faita tusaba abatalina kyemukola muleke tukole special thanks to the media abamawulire mwebale nnyo Semata mu bigambo bye bitonotono eri abawagizi bismillah assalamu alaikum ekibaddewo mukirabye omusajja akubye vivi nga ndi wansi which is ebadde foul naye ba judges basazawo ne bamuwa 5 ekitabaddeeyo zebale kyalwana naye omusajja akubye vivi nga ndi wansi manange mwebale okumpagira omusajja ye mukuba naye kyakoze tulina rematch omwaka ogujja tulina rematch manange mwebale kuwagira nsambagere yebaza abasaposazi bange bonna abambeereddewo n'abatiimu yange omusajja ye akoze ekitasoboka ekitakirizika mu musanyo gw'ensambagere naye jamulinda mu paati 2 omusajja atakubye tebadde kyawaana naye kyakoze tekiriyo mu mateeka g'ensambagere ekirako nina okuddamu omukulu maazi takubye ebali maaki Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for supporting the night. It has been a wonderful night. A big applause to our sponsors. Reham, thank you so much. Radio 4, Webalenyo, Amanafe, Abafix, Bilan Shiabata, Sabakuru Baram, Abitex, thank you so much for supporting that. Abitex agabenji abalize cha ekyekulu katulemu kulubala naye tuwulire otulekere mu katono ke okulutema twabadde wano nga byomayogera bingi omulwanyi wotasobodde kumalako kyejjakiro bategeeza nga omulwanyi wange wabategeeza mubadde bwebyobuyayi bamukubye ensambagere nga ali wansi abadde agezaako president omuyayi namukuwa tebasobola kufuna musobola okufaiti ya kisiru era tugenda kuddamu okusawo okulwalamu satomwaka ogujja njagala ntiokisimeya naye atrainenge tugende mubiri faiti tugindemu faiti tugenda eno faiti ebademu ebyobuyayi bingi abalifa okuva ebweru abalifa abalo byakiyani ate mulabula ebinda akalokomako okutandika amafumbula bulungi All right, let's fight your faith as
century fight omanyitu wakati w'abasajja bano Moses Murobi Uganda agatuuka n'akwaluse tubasuubiza nga bulijjo okutulawo okubaza abasponsa baffe betubadde nabo Radio 4 thank you so much all media houses ebya security bwebityo bitunudde ebya security bwebityo bibadde aba LDU nabo baleeteddwa kubanga bakuma ekifo kino essanyu lyolaba President wa Uganda Boxing Federation, our President wa Uganda Boxing Federation, thank you so much. Okay. Kati ndowooza akaseera kakugenda security. awo Abitex ng'abulawo wakati mu kkanyu ery'obuwanguzi era tubalabyeko